si mundu tikirina agende wapa mukuma 13 nekagenda makumi netandika okusaasira abankuuma ne bagamba mwekabire kakati eyembeera gye tulimu naye wiiki ejja tugenda kulangirira ffe abaagala enkyukakyuka ez'omuggundu kyekiddako nga tutambulira wamu nga ttiimu. Inna lillahi ashe mwenna protocol sijja giddamu. Nja kusaba mwanye na zono akadakiiko babadde ampadde kamu ayongeremu akokubiri manye obudde naye kooti nyina nga njogera ku lwa kesisi olw'ekibuga ate era njogera nga Ssenkaggale we FDC pulezidenti sebo pulezidenti aweebweyo akadakiika kamu naye ku Nsereko bye yakolera ekibuga yali sipiika okuva mu mwaka gwa 96 era n'aweereza n'obwesimbu n'obuvumu ekibuga n'akikubiriza bulungi. Tumwebaze nnyo ne sekwebaza. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Ebintu bingi byesinza kumalayo naye mu 96 ye yakundikawo kiteezi kyemuwulira gye tukuluba nayo kati evunze ne sekuvunda bagiteekako oba wabaddewo atakimanyi at least muganda nge abe mukibi owa bati vala akimanyi tukuluba nabyo naye Nsereko Abdulu bayimirirawo ne bakuuma ebyaffe gashimoni n'ebirala. Nsereko Abdulu yatutendekera abaana abakulembeze nga mwe muli ne Honorable Nsereko ono era ye yanzirira mu bigere. Nze nali member wa parliament wa Kampala Central bwe navaawo eyo enkasi n'agikwata era nga teyerya ntama eddoboozi alituusanga kitaawe. Weebale kubeera mukulembeze naawe muvumu emirimu gyaffe emirimu emirungi twabadde bamuteekerateekera nteekateeka emuhonalinga nga omukulembeze yaliko mu kesisi ye naye mbabikira bababikidde dda Nsereko yafa naye n'ekitongole weeteerewo ebigambo byo. Minisita wa Kampala ali wano Hajjati Minsa Kabanda oba yatuddewa ajja babuulira lwaki uli waali omanyi ba Nsereko babeererawo tuwalinga minisita be basalagawo byasembayo naye ffe olumala okusalawo ne basooka ate babiyisaako ewooyo. Ndowooza ye yasazizaamu enteekateeka zaffe ez'okuteekerateekera Haji Nsereko y'anaababuulira bw'anaaba n'omukisa. Ekisembayo obubaka bwange kandi mukubire engalo ez'omwanguka kuba ye mumanyi enkola yetamala gakolaki alagogera engalo ezimwaniriza. Badayi munsikirize maliriza obubaka bwange mu ddakiika esembayo. Sebo Supreme Mufti twebaza Haji Nsereko omugenzi olw'okulwanirira obusiraamu. Abadde muvumu abwagadde abukoleredde paka kusaawa yeekola ki naye akaseera waagendedde ng'ekiriwo mu Buyisiraamu mwenna mukimanyi tetuyinza butakyogerako. Nze ndi mu kibuga Kampala ndi mukulembeze naye waagendedde nga sisobola na kulinnya ku masigidi nkulu kyannaku nnyo ng'erimu emigozoobano mingi mugimanyi eya Kampala muki naye njagala bagamba buno obubaka bwe mbaweereza mu abasiraamu abali wano. Nze ndi muzzukulu wa kakungulu ekibuli wali we bujjajjaffe. Buno obubaka njagala obubawa nga tuli mu hadhara eno wano we tuli Uganda we yali mu 1985 nga waliyo Bayori Kaguta ennungi simanyi ekyabatuukako kati naye luli we baali mu nsiko balwananga kuzaawo nfuga nnungi naye baba bakyalwana emyaka 5 mu 85 Lutwa eyalina Obote n'awamba Olutwa n'awamba Obote we bali mu gavumenti ki yemu. Abantu abamu baava ku Museveni ayali mu nsiko ne bagamba kati kiwedde ekyatutwala mu nsiko ne beegatta kwani ku Lutwa. Gwali mwezi gwa 7/85 emyezi gyayitawo mitono ne gavumenti ya Lutwa neegwirako ne bagendera wamu. Kaakati tubaddewo ne gavumenti yaffe ya Supreme Mufti nga tulwanirira ensonga nga tuli ekibuli abali eri
nga bakulembeddwamu Abbas Kiyimba ne Abdu Kiyimba ne bannaabwe nga bali mu gavumenti eri ekodi Kampala balwana kati bawambye gwe babadde bali naye kakati bawambye we bamaze okuwamba mulimu abatandise okucacayika nti bagenda mu gavumenti empya eyalutwa eyawambye ey'Obote mwenna tujja kubatwala mbakakasa agende ewa mukuuma 13 ne kagenda mu makuumi ne ntandika okusaasira abankuuma ne bagamba mwekabire kakati eyo embeera gye tulimu naye wiiki ejja tugenda kulangirira ffe abaagala enkyukakyuka ez'omuggundu kyekiddako nga tutambulira wamu nga ttiimu Omukama abankuumire Ssaabasajja Kabaka awangaale n'ebigambo ebyo ku lwa ofiisi tukakanya amaloboozi aggalawo tulina obubaka bwa miliyoni 1 munzikirize mbuweeyo Ssaabasajja Kabaka awangaale tukakanya amaloboozi Mukama waffe Katikkiro wuno atuuse Mukama waffe Katikkiro wuno atuuse ensaba yaganda tweyanzeege bannange nasinnaza Nambooze tukakanya amaloboozi omukyalo oyo asigaza obudde butono nnyo kino sabo webale nnyo pulezidenti wa FDC bannange kino ekiri wano omugenzi yakikolerera ekiri wano taata wange yakikola ki yakikolerera nsaba amaloboozi bannange gabere matono tubanjulire abantu bano ekiri wano taata wange yakikolerera ate ekiri wano muto wange Nsereko Muhammed sijja gamba nti bano bazze ku lwange bangi nnyo bategeeredde wano nti nange ndiwa wano naye naawe okikoleredde weebale nnyo weebalire ddala mwanyina Dalo mufeni. La ilaha illallah Muhammad rasulullah.